Akagamba kasooka kakwebaza Oweekitiibwa Pulezidenti Yoweri Museveni, gavumenti yaffe ya central government, kubanga wano wagenzewo ssente nyingi eza gavumenti. Nze ngaali mu ffumbiro nzimanyi. So njagala kusema RDC, njagala kwebaza central government olwa okutuwa ssente. Netandika wano essomero, tulina Seed School y'e Bwema, ate tugenda kufuna n'ey'e Busamuzi. Era nja kusaba gavumenti gyongere engalo. Njagala nakwebaza obukiiko, akakiiko kafa ka PTA, akakiiko kafa ka management, aba boodi, Madamu Farida, abasomesa, olw'omulimu gwe tulabyeko wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lwaki nebaziza abantu abo nti tulina Seed School ezitandise awalala wonna. Olwo Seed School yasooka wano mu mazzi yali Koome, era eri Koome naye kyalina abaana abatawera 100. Bantu bangi batandika project nebabafunyiza parish model, n'agula ente, n'agula embizi, n'alima muwogo, n'omubuuza after some time tiye miliyoni gye twakuwa nti ate muwogo, emisu, ababbi. So njagala kwebaza Madamu Farida ne ttiimu yo olw'okubanga project ekula. Project yatandika ng'empolampola ekuze. Ate ffe abatambuddeko, nze bwe ntuuka mu kitundu ntunula butunuzi ku baana, engeri gye boogeramu egy'abazadde, engeri gye bambalamu, abasomesa engeri gye bambalamu, engeri gye boogeramu, n'empanalisisi yange. N'ekyo njagala kwebaza nga district chairperson olw'omulimu gwe ndabye wano, ti mulimu mulungi. Era nabadde nnyonyomba n'aba Buvuma College. Buvuma College amaze emyaka gigenda mu 3, naye omulimu ndikulwana kugujjayo. Twabadde ne meeting emu, sajja neyeyanjula ku Buvuma College nti nze amwana examiner in mathematics. Kwanza that's very great. Tuna ne examiner kuno nti yes. But how many distinctions ziwafunye mu kubala? D1 0, D2 0, credit 3 0. Nemugandi gwe toli musomesa. Because if you are an examiner, nze yagenda ko mu ssomero nga nsomesebwa examiner, manya bumanya nti by just tips ngabani bafuna D1 nga mbawale mu agriculture. Nino nga mendo examiner nga abaana bafuna 7. Namugandi gwe to gasiya tombulya biyomo ndibya kisirusiru. Nolwekyo era ddiyo tugenda kulwana nnyo na wano wabeerewo center ya A-level, because we want to have that competition, the competition between the Buvuma College and the Seed School. Awo mutukulabira skills of management nti ne babakyala waka ng'abasajja b'abasiraamu gonna mukyala muto ne mukyala mukulu n'alina ente nduusi n'alina ente ndoosi, bonna balina banje kataano. At the end of the day era obalaba nga omukyala ono munafu, ente y'enkovu eyono ate bonna balina omuddo. So twagala kulwana twabenga namwe temwekwasa ba Seed School nga mulina ssente ya A-level, kubanga the policy says nti abatulidde Buvuma, abatulidde Kabongo, Museveni yatukoze bulungi. Buli mwaka
6 abasinze muffe Buvuma waffe twekolamu omulimu nti abafunye meka nti 15 awala batwala be 7 ekabula mayi kubanga bebasinze mu district ne babaselectinga the 6 the best in that district. Omulimu gwange ngero sifai is to verify. Nze verifying officer n'abakulu bano ya kitufu Buvuma nti ye nampalika ministry bano bemwatu wadde kitufu Buvuma muzibe bafu bakigala bafu abasinze mbaleke bagende mu public university nene yakoba za Buvuma college tati swabadde competition olwokwogera kuno kutugenze tuwogera sebala DC abantu bagenzi bakyuka naye wano ne bagamba mu basomesa kanjire mu bagambi kyo omulimu gwange omukulu by constitution is to oversee the performance of services of all people employed by government. So no musajja nga asomesa biology is an expert. Kitamu mungu chairman. Kama mungu DPC. Kama mungu RDC. Ogwango omukulu ogundese wano kokwabuulira nti nze wano kulaba abasomesa bakola is there value for money. Wano bwengataka ky'omusaala kwa Farida ne tiimu ye wano Museveni buli mwezi atwaye miliyoni nga 210 musaala. Era bw'obabuuza nga mbaliro bwe mbabuuza gwakulikali gy'ofuna meka 3 gwewabayalo gy'ofuna meka 4 omusajja Museveni nganga byesente musajja bafuna miliyoni 4 nadde wano nga asomesa Buvuma bwatuuka bwagenda esenta hayi. We can't allow that. No kaba kalulu kajja kufa. Wanza akalulu nagambye bali bemera bunza akalulu tekanteka ku pressure. Banyo okulima siri mulema nkadiye. Tebwe kaba awo musanyu. Bakata bawa sitia. Chenjagala to go on a record Ddungu we yabeerawo. Ele kankomyawo kuno nempangula with this just 8 million. Ddungu akulo oyavaawo abapoliisi abenyefuye buli muntu yatutulako nenkomawo. So njagala kulekera bano abakyali abato mbalage obakulembera. So abasomesa Madamu Farida ne tiimu yo nzize wano okubategeeza timbasaba mubere ku duty. On research, intelligence has already captured nti abasomesa bafu abamu bali mulabi wano waliwo n'abatazze ago mazima. Era singa mbadde akanyumba kati bw'oba toli Buvuma college obeerawa ajaga na miryango senta hayi which is okay. Mwabasomesa mulirake abamu lusumba twala nako nze kyenjagala nga chairman kokutuka wano ng'oli kujuta masitanye Nairambi nga wooli oba from Monday to Wednesday. Bw'oba toli kujute ajamu kutwale nako ddeyo namagunga weesomeseza toli kujute. You have done your part. Naye tewali kiruma bannayuganda bano ne bakyawa Museveni ne batuka n'ogenda okuwagira aba people power nosanga omusajja wange ono nga naye asitusa abuukula kati gavumenti ye. Gabalingana n'abapoliisi abasaba polisi bondi ne bakyayisa Museveni kampeni bwetuka ne bawagira FDC. Nolwekyo abasomesa mbasaba Madamu Farida twakusaba dda timetable. Nze we nasomera senior 6 nalina teacher najerwa Sunday anolabadde ofumwesiganga nti banaga mu busy but I will take my subject on every Sunday. Yesu obulizi nga beera mu bibye naye nga bwajja ku Sunday kuba mulimu soma omulirake omulimu gwane e Buvuma tesigenda kkiriza nze nga Ddungu kwe kutuuka ku bannayuganda abaalwano nga bali awo bali mu kuboyaana gwe biology wagenze na miryango wagenze muwiri. We shall disagree to agree. Naye bwe natuuka wano nga okoze ogugwo omaze omulala ayingiddewo nja kukubeera ne saluti because you have played your role. Abasomesa ba secondary nagambye aba Buvuma college timukyazanyisa emirimu
naye nze naye kubasomesa ba secondary abava mu secondary ne badda mu primary. You do research. Interviews za secondary bazikolera ku public service. Interviews za primary bazikolera Buvuma. Naye obalanga omulimu twagala bagoyolege teacher mu ministry oba 10 oyinza ofuna abantu 14 nga bona baze kusomesa biology. Nokuze bakulu muri kide fena tuliwa mu interview naye nze nonya commissioner nze nonya gundi anyambe. Nola baba sajja wanga basingana no bungi bona bazokola interviews za physics teacher. Kati obuli naka kisanga waita Buvuma. Noyingira ku payroll. Seto. Bonaga no kusetolinga kati batu wadde omukisa batoni baji pressingira wano. Don't do. So Madam Farida sagalo nchawe ayino the administration nebi dimension omuzegwa mmwe abasomesa bamanyi ko anaka se naka out of my 4 million ndakuwangemu ndeka. I've seen those cases. Tuna kesi kwano sajja somesa biology Buvuma college naye ssomero lye eringira living hope. Kulingira living hope bafunye first grade mukaaga biology bafunyanga 3 naye bafunye biology 2 but the same teacher at Buvuma college yasinze yafunye mukaaga ly'asomesa 24/7 bafunye 2. But the problem was the head teacher alina mugambi ne meeting wanga nsimanyi kugeya nkubulya ne tukimanyawo tukirekawo. So Madam Farida, do close monitoring, motivate your teachers, team up. Especially when you get kukula nyo, kubanga they will have a good team. Na bana batali ku payroll, kao, I think we can use Buvuma. Bagende ku payroll. Bagende kugenda ku payroll misokero. Botuba sikukwatideko, oja kukula paka lwali fa. Na tugenze ku payroll. Yimbiriwo abana munapofulumya abana basomye alina mulungu afuka mwana wani osoma dini ki olanga nokumuza kimwendi okelo epali sateli masomero kikibuzo kizibuno ewamwe unya kakadi now because he's a good man twagala bero wano we are Ugandans asomesa abana bafu ndala kumaliriza sebo mugenyi omukulu nsonyi wanje ogende mu bugambo bwo as the overall supervisor nabagambe bali jemvudde nti ne waba RDC ne waba kawo ne waba DPC bambuuza because nze ono ndo abantu abali bagambe abasawo nti nze ndi omugati gwa bata lw'abantu bebandeeta kati wowe wajolonga we shall disagree. Ekyo mbo bagambe ebigambo ebyo si mu mutima mubi but as an elder oversee your performance and inform government. Kawo is my secretary. I have my speaker. He's a minister. What if we run out from Mutono? We can kill your future. You don't want to put a future by constitution. No, Rachel, please bear our no. Seto wale na mukazi wasa toka nazimbe nyumba musolo sebala disi wano ekisanja kino bino byetukoze ekisanja kino speaker yabagambye nti ffe ebusente bafuba bwali tukwinyirizibwa mu primary twawalizibwa obuleeta wano nga mulimu kaaba classrooms bwe nali wano okujuza omulundi guli ne mukaaba amazzi in a meeting like this one besida abaana bagenda ku nyanja ne basanga envubu ate abaana abawala n'abalenzi okugenda okukima amazzi ku nyanja kikyamu tetubagamba tujja okuleeta amazzi era nteeka akasamazzi ge twasima si malungi nnyo olwa nature y'ekifo naye tulina omukisa tulina abajamani bagenda tuwa amazzi wano era mujja galaba bagenda tuleeta wano
container zaabwe bagasike mu nnyanja bazimbe waggulu batikewo system eyamba n'abeeri yonna. Ekyo kiri mu pipeline. Mugenda funa amazzi agasinga kwago. Kuwote eno wano waliwo ennyumba 2 ezisulwamu dormitories. Naye zigenda kuba ziri modern. Katuna new design. Nga ziri modern okusinga ku ziri. Ey'abawala n'abalenzi naye city block. Era obadde okuba nnyo simu. Kwa wawaddewo ko debate. Zigendewa. Obuyinza constitution ebumpa okusalawo. Kasamatiza bano. Kasamatiza. So ngako baza council nti yakkiriza zibeerewo. Ate ne mu next financial year tugenda kubongera zibayita 4-in-1. Bwogirina kutonza butaba Museveni Kalulu 4-in-1 noba FDC. Tugenda kubongera n'ebibiina kubanga lezo bwe challenges. Next financial tugenda kwesana zino si zange. Nawe mwamala okunonda n'enfuna obuyinza. Nabo wasa omukyala ne babagatta ne babawoowa mukyala n'afuna obuyinza okugaba engege gye waguze. So nina obuyinza okutematema ssente ezo by the constitution because I'm the chairman. So long as I have convinced my council. So tugenda kwongera wano. Twongereko n'amatale. Twongereko Buvuma college. Bana musagala bakwebere. Nabagambe sagala kwebera tuno kwa competition y'amaanyi. Bagati Ddungu yabulirangawo. Bwe ndivaawo birivaawo. Nakyo njagala kumaliza nga nsaba abazadde. Abazadde kano kama abasomesa mbamaze. Abazadde bakama baffe mbasaba mukole omulimu gwammwe. Emitwalo 25. Wali waffe kitamiro omusajja ajja n'emitwalo 5 webuti gaaweddewo ate bamubanja ne mu bbaala. So kasente falira kabasaba sikanji mukalete emitwalo 25. Lete 10. Ne lotetaano abaana basome. Sijja kubabulya ebigambo bingi mu mugaso gwa kusoma. Naye omukulu yabagambye nti insurance y'abaana bammwe insurance yammwe y'obukadde. Kyekyoka kirina okuwa abaana. Abazadde temuyomba na basomesa. Mulina abaana batagambwako abakulya mu nkambi yakula mawaggali yanoonya enva waka ku nnyanja ajjana wano tayambadde saati. Madam Farida, nesho sigenda kwali abasajja bafumbo bwa college. Nesho twaka kwenganya discipline. Era mu maaso awo tugenda kuwa fence. Twende kutoka mu fence. Nasina malako kisanja kino. Gavumenti wetalijipa ndi kizimbe. Bana ngesimu mwavunyi. Ngenda kumalaka kisanja kino ngesho lili enclosed. Tumaze okukanya n'ekkaawo twongere n'ettaka. Akasembayo kaawo tulina generator. This is a problem with masanyalazo. Nina generator PS Mutabwire yagiwanze nga Ddungu. Abasiga temwaliyo. In that meeting, namba chairman Buvuma, I have a generator of tulina masanyalaze gitwale. Ndagira kawo nampe muntu kandugireeta. Twali tugikozesa ebaleta eya infumis. Wavu etakola myaka 2 ejyawo ennamu kasoba ngo nataka wana malozimba base wetuula jangu okopa 2 ku district. Omale onkaka sente najiwa diesel. Ngenda gitikanjire tono. Nankoso muyinzo buntu wa constitution. I'm going to use my powers. I'm going to convince the speaker. And the other members will support me because he's your representative. Matizada P councillors, ntimwetemuna tambula, but go to the seed school. When I get out wano, muja kwazika nabo ku kyalo baneibaza balina capacity mubateke nayo waya. Bajja kuyita Ddungu agabudde.
So maze okusalawo I have the generator ya gavumenti banyimpa tetugikozesa twetwagala giboarding off naye there's a need sikiwati walwasobola okumpakanya akasembayo bandi sebo tugenze ku bandi nze bana RDC abantu batulonda abamu tebanywanga na kusukali abamu tebanywanga na ku mazzi kyensobola kuyamba kikiyamba ssomero era namuze Ddungu agambe kiti agindi generator Ddungu akyaliyo ntatu n'amazzi gajja Ddungu akyaliyo bali kusima bali kuzimba ku bandi nze saagala bandi ya bukadde butaano eyegulwa muntu omu bandi 5 million bandi RDC 5 million bandi nausisobola kwesonda bandi eyo nze mbadde ngamba tugule bandi ya bukadde 10 nana mukwano gwange nani wabera muwata ye mbere atanze ogumwa kitundu gumpegedera gweke ye mtwale sikidi nditono but my advice would be let's get a big band. Yes. Nze kwa big band weda aladisha 200 million sema njala kwebaza bana baladisha basinga tebasonda wonna we on research wakulu batuwadde ssente speaker mtwala 3 nabana bagenda kutuwa ssente nze nga Ddungu okubebaza akaluke mwankola yakwolwo njakuwa million 2 twewanziza ffe nina bibya ntunda tunda mfungula milioni mu kitundu nenda kuba kodi gye ntunda tunda waki kwena kubira campaign tibanange nayo obukadde obiri ku bandi atesebo ejja kukulembera ng'onoonya akalulu njagala. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence
Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying our school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless